okuva obudde lwe bwavuddeko eddiba ng'okusala mu bitundu ebimu kizibu olw'ebyokwerinda obwedde ebinywezeddwa okwetooloola Kampala okukakasa ng'omukulembeze w'eggwanga alayira awatali kitaataaganya kyonna. Ng'oggyeko abatambulira ku bigere abalala babadde balawunira ku ppikipiki okukosa emmotoka ezibadde zeetooloola buli wamu. Abasirikale abalala okwawukanako ne bannaabwe ababadde balawuna babadde bateereddwa mu bifo eby'enjawulo nga bali bulindaala okuyambako ku bannaabwe ewabawagaanye. Abamu babadde beenaanisa obukookolo nga tebasalikako musale nga n'engalo zibali ku mmanduso. Ebimotoka ebirala ebyakazibwako bijja fanga bibadde byagumbye dda okulindirira oyo ayinza okutabangula emikolo. Okwewala ebiyinza okugwa nga tebiraze, emmotoka ezitambuza abakungu naddala abavudde ebweru w'eggwanga zibadde zikulemberwa ba byakwerinda era nga babadde bakuumibwa butiribiri. Ng'okulabula bwe kwabadde okuva eri ayogerera poliisi Kituma Lusoke, enguudo eziyita okumpi n'oluguudo lwa Express ziggaddwa akaseera ng'abakungu bagenda e Kololo. Kino kireeseewo akalippagano k'ebidduka era nga tebadde kidduka kiseetuka okumala akaseera. N'enkulungo ezeetoolodde oluguudo lwa Express okwawukanako bulijjo ebyokwerinda ku zo byongedde okunywezebwa ng'abasirikale enkambi baazikubye wano. Ebyentambula ku nguudo ez'enjawulo bibadde byeddiziddwa eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga nga byaggiddwa ku basirikale b'oku nguudo. Ng'otuuse ku nguudo ezeetoolodde ekisaawe ky'e Kololo ewabadde emikolo emikulu zibadde ziggaddwa nga tekkirizibwayo kidduka kyonna nga n'emmotoka za gavumenti mw'ozitwalidde okuggyako ab'ebigere. Obwedde abasirikale abalungamya ebyentambula ku makubo gano balabwako nga bafuna ebiragiro okuva eri aduumira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Lawrence Newabiine. Ono atuuse ekiseera n'abyekwatiramu nga yalungamya ebyentambula. Okusinziira kwayogerera poliisi y'e Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza ng'ebyokwerinda bwe bitambudde obulungi. Tudeployinze oba tuye abasirikale baffe mu bungi okulaba nga olunaku olwaleero olw'okulayira lutambula bulungi n'ennaku endala ezigenda okuddirira. Kawala agamba obuwanguzi babutuuseeko ng'ebitongole by'ebyokwerinda byonna nga mpawo bamenyi b'amateeka babayise kulitalaba. Tuyiye abasirikale nga tudeployinze nga tukolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okulaba nga buli omu ali safe oba buli kimu kitambula bulungi, okulaba nga abagenyi abaze okutukyalira bakuumibwa bulungi tebafuna buzibu bwonna bwonna. Ono yeeyamye nga bannayuganda bwe batasaanye kweraliikirira nga baakusigala ng'ebyokwerinda bibalimu ttaano nga bagumbye mu bifo eby'enjawulo. Tulina abasirikale abali ku patrols oba abali okulawuna mu bitundu eby'enjawulo ng'abamu batambulira ku mmotoka, abasirikale abalala bali kulawunira ku bigere. Wabula bo abakolera n'abawangaalira mu kibuga Kampala beekokkodde engeri ab'ebyokwerinda gye babayisizzaamu naddala mu kusannyalaza ebyentambula. Naakamala wanene eddakiika 4 so nabaze ng'eruweero njatuuka ssaawa nga 6 nkole emirimu nveeyo nga budde bukyalize saagala ttambula kiro naye tetulina kyakukola. Jaamu muyitirivu kati nze bankwatidde Busega
naye nvudde Busega ningamba kanzije nga ntemerene ebbali mu kibumbiro ludda ngenza okutuuka ennate ewano ebwayise era nga jjaamu akyali muyitirivu. Bano bagamba bo bakola mmere ya leero ng'ekyokubalemesa okukola tekiba kya bwenkanya. Omukulembeze akola amakubo agagenga ayita mu bbanga yasuze entebe naye lwaki tasobola kuyita mu bbanga alina ennyonyi. Baali tugambye lumwe ne batugamba waayo tewali kola tusigalire ddala lumwe waka. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.